Bafumba kuvadde ani amumanya ni yamwanjula muteke munkube kale munkube mukazi gwevaayo twagala oli nange kenyini nange munteke toyagala kwogera mawulire atoyagala kamera ono omukyalo obadde omumanyi wa wano abeera maka gano wangi tomumanyi omukyala tomulabangako naibawo owaye naibawo mwogerako ki omukazi ono muprotectinze nnyo ebintu bingi omuntu atalina mpisa ayisaamu omuntu w'amaaso nze bansuziza mu kkomera oba ebintu bino ebyekisiru bintu ki byenyiza okugaanira bintu ki byenyiza okugaanira nentuuka okusibwa olona omukazi atwale buli kintu kyayagala buli kimu mukazi ki gwe twogerako era mwogera linnya naye agende wawe bamubuulirire toyinza yisa muntu bwotyo toyinza yisa mu maaso bantu bwotyo abantu bajja kwagala okumumanya mwogera linnya kasita nze Jamiru Kivumbi omase naye ebbanga ki tubali tuli mu piyodi nga tugenda mu mwaka wamukwatidde mu bwenzi nsonga ki ekutuusiza ku kino nezezaako ekisooka nayagala mukyala wange naye amazima ntuse n'enku okuyisibwamu amaaso kususse okuvumibwa kususse tosobola kukeera ku makya n'onsibisa gwani who are you nsonga kyakusibisiza muŋŋanidde ebintu musimaye mufratininga okumutusaako obulabe natuse bambandye buwami ne banjako essimu ne bazijjako nga sina nasobola na consultinga bakansola nkujja kunyamba ekiro ekyo yaani eno ensi gye twetaaga okubaamu kati n'ennyumba wali newaba ayagala ki buli kimu akitwala ennyumba wali wagimuzimbira eno ennyumba alina akagimuzimbira era nagimukwaza leka nawe Jamiru lwaki olimba ate alimba ate lwaki tukyakanya mu interview zaffe eno ennyumba ogiraba tenaba nakuwezaawo myezi 3 nga giyingidde nyumba mpya njiteeseteese njimu wadde abeeremu gine batenaba nakuggwanga ebisigadde bigenda kuggwanga mwali atwale buli kyayagala ebintu bakola bikole naye ekintu ekyasinza okumalamu ejjobwona ebirali nasobola bigumira toyinza kummanyira nonsibisa kiki kyenakoze misango kigwe nakoze kati bino byafulumya yabigula newe ngenda omuntu asobola okugjayo engoye z'abasajja eziri mu wardrobe leka ngeri nasirika abadde ayendera mu makaago genda mu wardrobe ogyeyo akaveera olabe wazeegaane mulowooza okusirika netutegeera omukyala bulijjo akolanga senga abuulirira abantu gino gyemize gye bulijjo kireka byebakola si bye babeera anyway simufolowinga nnyo era simanyi ki byakola naye wabanga alina byabuulira nga tenga akola bino kyabuswavu wamufuna oti namusiika naye nga omuntu wasinkana abantu bonna netutegeregana nga manyi funye muntu munnange paka wantuusiza mu kkomera kati ebintu bambambidde wayi teyampisa kugenda ku lanchi conversation nangi natwogera bulungi bulijjo yampisa kugenda ku lanchi olwatuuseewo ne bampamba bwe bampamye ne banjeka essimu neba off ne bansuza mu kkomera nga sobola kutuukira looya wange ewakiso yankubidde olwatuuse ne bankwata tebampiseeko nti jangu ku musango guno yagamba atya nebo gwani ayo gwe gwani nze muganda wa Sophie Teddy ono omusajja mubbi nnyo nga w'okiwulira watayinza okudda bakuyisaani amanya nze mama Nisha nina conversation nga Sophia ngamba tugenda kujja tutereze ebintu bino njijeyo soje nenjiraga abantu ebintu emusitwa muna isiti yabyo ekakasa nti oli yabigula bayina ne receipt yabo mama Teddy omusajja abatalina buzibu owaye ebintu byebafulumya gwe yabigula omukyala yabigula newaba ayagala nagitwala wallahi agitwala nawe otutteko mukade nawe otutteko mukade soko line mukade omukyala ono obadde omumanyi
gumu babadde bafumbo nga beeyagala n'omwami amugobye mu nnyumba gumu ozaki ekirese obuzibu wama kyekirese obuzibu mba n'abafumbo nga buva kwani ku musajja ku mukazi ngera bavudde waggulu ku poliisi gye babadde ow'empimpi ebyo ssentebe w'ekitundu kino mwami Ndawula David Kapinga aliko gyali yantumye okujja wano okutunuulira ensonga zino nga bwe zitambula. kikyolabye Kyendabye mwoyo wano wennyini tuyimiridde wetuyimiridde ebintu byo bifulumye eby'omu maka ebikola amaka era biraga nti abafumbo ababiri bafunyemu obutakkaanya ng'enkola y'obufumbo bw'ebeera nti oluusi mubeeramu okusoowagana wateeka okuba nga waliwo ebyabatuuseeko okusobola okulaba nga bakoze eki basoowaganye okulaba nga bakkaanyiza ensonga ze bakkaanyiza naye nze kyentegeddeko bagenza okujja okufulumya ebintu bino nga bavudde poliisi wadde nti sirabye ku kiwandiiko kya poliisi wabula ndabyeko aneeyanjuliddeko mu poliisi agende mu nsonga zino so ababiri ng'abafumbo babadde weebali naye omukyala ku kyalo mubadde mumumanyi omukyala ku kyalo nze nganze wadde mbadde simumanyi nnyo asiza kugaa nti mbadde mumanyi siza identifyingira nti yono oba yono tujja kumulabye leero ate era simwetegereza nnyo kubanga agenza okuva mu nnyumba nga taddeko akaki kakokolo nga bwe mubirabye amanya bamuta Makumbi sisita wo ne bamuzimbira ennyumba n'akola bino eno bamuzimbira ennyumba yino n'amakoloni bagakuwadde tolina kyolese omusajja yabazimbira ennyumba oyagala kamera kati tunule nongoteekamu amakoloni ate n'amakoloni ogatwala twagala kukwata ngaoteekamu amakoloni namusanga muzigo nemugamba muteeke mu nnyumba ye muzigo gwawa lunguja n'omuleeta eno nemuleeta eno nga manyi ndeeta muntu okutuusa omuntu waka wiiki emu nanfuukira ampisa ngaayisa oba akantundu teri muntu ayagala yisibwa mu maaso teri muntu ayagala yisibwa bubi oba omukwano gwe gukuluma ekyomukwano kiveeko ekintu kiba kiganye kiba kiganye era mukkiriziganya okitegeera omukwano guyinza obubaawo naye newoba oyagala otya omuntu otuuka n'okita teri muntu gw'oyagala akwagala akutusa kukomera ekkomera bagamba nti yentana y'oku nsi nze bukyaŋŋambawo newalanya ebintu byekkomera kuwayo okunteeka mu kkomera bwe Sophie gwani kiki ennyo kyeyinza okubanga kyenakukola okuntuusa ku ekyo ebira byonna byonna yalibadde abikola ntazanyira ku bulamu bwange ankuli ekisiraani ebbanga ddene mbadde mu bintu ebyekufaananyirizaamu ebyo ebyobuvuyo nefuba okulaba nga mbyekooko naye kati noteeka mu kkomera mbi n'ebintu ebyekisiro abadde mu wiiki ngatambuza wiiki yakumi buli kimu bakitute tugambe nti byonna ye yabigula buli kintu kyonna kyeyeetaaga era nvuddeyo ku poliisi kubanga poliisi embuuzizza nti disiti eriwa ey'ebintu ebigenda okugenda neŋamba buli kyeyeetaaga kyawulira ayagala niwaba ayagala kukuulamu geeti agikulemu agitwala niwaba ayagala twala bino byonna ebintu babikola bukozi tukola bikole oba okwagala omukyala akusinga ku myaka gyekiviiriddeko bino tebafuna sayizi yo mbadde sikimanyi asingawo ku myaka eno embeera ekuyigiriza ki okwetegereza abantu era abali eyo mbategeeza ebintu bino wetegereza omuntu nga tanagenda wala sooka omumanye abantu bambala ekintu kungulu nga munda mulala munange ono yankweka ekyokungulu nga munda mulala kungulu mulala munda mulala emize mingi ennyo nnyo nze ni musajja muganda ebintu bingi nnyo 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 ebimuliko bisinza kwongera addeyo waabwe bamubuulire yeteze n'okwetereza kuba tali yekka oba mubulirira neyeetereza asobola okudda
tasobola era nange sikwetaaga omugambye agendeke wasenga agende basenga bamubuliremu ensonga zibulamu nze ndi kiti kya muwogo yenkisula gye kikola wakazi ndagala namu tezigwa muki mu lusuku naawe olina gwe wali ogobyeko so omusi babiri ng'obawa ebintu by'oguze twala ebintu bikolwa namuki obikola oli mulamu wasinga abadde mu ttaka yali bikoze gwe wamugobera ki era butakkaanya